ensonga etulese wano okubakoba bana balobye okututa kubembya abali kujja okwembera kwine ife aye nga akemba akezira akemba kakasinze ekola akemba abasoga tuduge ketufunya ine ife mami alini bab aye nga amazima gali nti mundeeteire n'okwetamu olulimi lwange tukuba tutya akemba titwaka kuba nti twenda sente twali twenda jesi kwembera kwine bantu nise bantu olwisano eringi twakitoola ku ntobo ya mutima gwaife twateesanga ife abembi aye mazima nguzi neyaswika oba twiza musango oba abasoga kyona mutukobere okwembera ebusoga musango. Export TV to the world. Nalabye video eno nenkwasa ennaku nenkabya n'amaziga munda yange. Abakulu bawulidde ensonga zaabwe. Ngenda kuwa video yonna ogirabe ogimaleyo naawe ompe idea yo nti omukulu Menton Lass ne Flower Girl ensonga yaabwe yabadde ntuufu oba nedda. Nze omwana Soda oli ku Export TV, tuli ku YouTube channel eno, subscribinga, commentinga, sharinga ne Facebook page yange eno followinga, likinga. Mpozi nga sinaba kukuleetera kyenkuledde, njagala nkujjukize gwe naagala ogula ettaka mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo, ba ku namba y'essimu eno 0752946669 oba eyange kennyini 0755813600 ng'oyagala ettaka ery'ekyapa ne plots okwetula Uganda eno yonna, nkubira olifune mu beesigwa. Nga tusemberera embaga ya Kyabazinga ne ine bantu amanyikiddwa nga mukyala Mutesi Jovia, waliwo abayimbi ba busoga we baawulira amawulire ago baavaayo ne bayimba enyimba ezigwa mu ttulubeeryo. Mu bangi mu bo mwe bwali omukulu amanyikiddwa nga Menton Lass the Eastern King. Ono ayimbye ennyimba nnyingi mu busoga ez'amaanyi nga nkuwe embooli, tiyenda nende ekiriisa, tulonda anaasobola, ennyimba nnyingi. Setekako yakola kolabo n'omuwala oyo amanyikiddwa nga Flower Girl, yayimbako ne Blazaloni nsibire embuzi yange. Kati mwabe Kampala temubamanyi, ni abe busoga babategeera. Entekateeka z'embaga zaali zisembera baali bamanyi nti bajja kuba abamu ku bantu abagenda oyitibwa basanyuse Kyabazinga oba oliawo tebaayitibwa. Nategeezebwa nti omuntu eyayisitibwa era yabadde silicon vocals. Ennaku yabadde y'amaanyi nnyo ne bakaaba amaziga, ate nga Menton Lass omu ku bayimbi abasinga amaanyi mu busoga. Balina ensonga zaabwe ze baawadde nga bagamba netutayitibwa kusanyusa ku baaba. Netutayitibwa kusanyusa ku baaba nga twamuyimbira akayimba babadde nga bakakuba ku maleediyo, babadde bakakuba nga ku ma TV, nga bakakuba ku bizindaalo nga bagezaako soloza ssente za Kyabazinga. Omuyimbi ono ensonga yeyankutteko nengamba kankuleetere vidiyo eno naye munnayuganda ataagirabe ogirabe. Ddala kituufu Menton Lass ne munne abadde batuufu okuvaayo ne bakaaba ne banakuwala olw'ensonga nti oluyimba lwabwe lwakozesebwa mu nteekateeka z'embaga naye bo tebaayitibwa kuyimbirako baaba. Bo bagamba ne batebandiwadde 100 ne bayimira mu maaso ga ise bantu ne ine bantu ne bamuyimbira. Nze omwana Soda, video kanjikuwe ogirabe, tewerabira ku subscribinga na kufollowinga page yange eya Facebook. Naye tewerabira gwagala ettaka ne poloti baganda bange abali ebweru w'eggwanga, ng'oyagala ettaka ne poloti etteeketeeka obulungi. Mu bakadaama abali ebweru w'eggwanga basobola n'okusimbirako ebitooke ne bakusimbirako olusuku, buli kyonna ky'oyagala kuba ku namba y'essimu eyo 0755946669 oba eyange kennyini 0755813600. Mubeere bulungi, Mukama abankumire. Video yiyo girabe naawe oteke endowoozayo mu comment section. Ensonga etulese wano okubakoba bana balobye okututa kubembya abali kujja okwembera kwine ife aye nga akemba akezira akemba kakasinze ekola akemba abasoga tuduge ketufunya ine ife mami alini bab aye nga amazima gali nti mundeeteire n'okwetamu olulimi lwange tukuba tutya akemba titwaka kuba nti twenda sente twali twenda jesi kwembera kwine bantu nise bantu olwisano eringi twakitoola ku ntobo ya mutima gwaife twateesanga ife abembi aye mazima nguzi neyaswika oba twiza musango oba abasoga kyona mutukobere okwembera ebusoga musango.
oba tutunde wetuli nti tutemwe enguzime mutwete nga twembe. Baba Minisita Mafumo watukoze eki kinakembaako nga katunze twakembeire ine bantu tufune ku mukisa ogumwemberaku ayi lwaki watuswire bawagizi baife ife katumale gakabemberamu okubwana male gabembera wano batuyimya omukisa okukemberaku wala olwaido kutubona amazima bwe gali abasoga tuduge katufunye neife butyali ni baba ine bantu omubwoineku mama nirira ameisa itala aliotibwa zabu abona busoga okwaka mulimu itala mama ekimyula tubeire tulindirira nga tulinda olunaku batulage neife aye batuyimya okwemba mama mulangadu baba yasime itala abaana tukonyemu mama titukuboneku busoga tusimye ino mama tusangeire mirala myerere eno miranga myerere dasobola otulera twenda kubulirirwa abo busoga ikale lwaki mutuswire byana kwaye tuze kyakoleyo ne busoga yaife tonira sunflower galo twembyako embaka ine bantu kabaireko embaka amaani lukubye wonawona ku TikTok ku YouTube amalediyo galukubye obulango bwo ekisinga kunekwewunisa nakundiza amazire gano walayi olwemba luno obulango bwona buli kuba olwemba kimwabutamu nga timulubona kyomukuba timutwidi nga lwaki mutusuula nimutuleke inuma nga nakembaka ife mu bulango buli ku mativi gona nakali kukola nga lwaki mutusuula nimutatuwa ku mukisa twembe luzungu lwemuwulira abasoga mba weno Kyabazinga bona mwako twaigera buli kimu bana mwabaki baba Mafumo tuyambe baba Mafumo niwo twala ebyobuwangwa baba Mafumo nze nkize baba Mafumo basoga banange butikambako bere kino ife titwayembyako emba abasoga tuduge nti oba tuli kwenda sente oba ki ife twayenze kufuna ku mukisa twembere kwako embaako ina ife ni baba Kyabazinga era ndi kusaba mwena abali kubona video eno sobola okuba nga ogikyalinga ogituuse kugwe kigema kujena yena ngaliyo mu kintu ekyo kuba waire enkokola akiswise kale nekyo basoga banaife tusigaire nga nife abembe baimwe mental nirasi ni flower galo tuli kubendeza mirembe myerere ku mukolo gwa ina ife ni baba Kyabazinga olunaku lwaido aye ife batwegaine batulobeire okubaayo Export TV to the world.